kuwoninga ogusembayo osigala mu nju wekka olw'okuba nti tetuliiwo n'okwata pako n'okolaki n'onywesa ennyonta bwe beekuluma kwata giraasi teekamu amazzi onywe sigenda nakubuuza olina empisa embi naku 3 emabega kindaze nti wanywereddeko pako naye gukomye ogw'omuze kuba nja kuyita mu ssimu muno program gwe mulonzi gwe mulodi ekutuusibwako nze kennyini Emmanuel Moses Ssenyonga abantu abasinga gwe bamanyi nga Nico Todan. How bad is the Ugandan security internally? Batutendereza tukuuma eddembe Somalia Congo naye wano omwana n'akuba omutuuze Leopard Creek n'amubba n'amunyagulula ganga y'abantu 5 basatu batambula bamenyi b'amateeka. Lesson gwe mulonzi gwe mulodi Kampala City episode etandise. Ugandan security mukoze kyamaanyi okubanga security mugimalayo nga mulwanyisa bannabyabufuzi aba bavuganya mu kifo ky'okukozesa eno security yennyini okuuma bannansi. Abaana bakuba bajjayo taekwondo, kangalu, karati, ganga nebba omuntu nemunyagulula nga tewali ataasa kubanga most of the times these days n'abantu bennyini bakyabuzaabuzibwa tebaawula bakuumi ba ddembe n'abantu ba bulijjo. Osanga omuntu muleeya n'agamba akola mu kitongole kya security bwe kiti n'osanga ng'abantu tebakyasobola nakutaasa kubanga sigamba nti balina omutima omubi. Most of the times these days oli atya okuva ku booda y'okujja okutaasa kubanga alowooza set up n'ebitongole bya security bennyini ojja kwekanga nga oluusi bikolagana n'obubinja bw'ababbi. Okugeza nze kyemmanyi ekitongole ekisinga ababbi kyekya poliisi. Ebitongole bya security ebiyiibwa okulwanyisa bannabyabufuzi singa bikuuma bannansi mugamba si kyekyalibadde ekisinga. Laba Uganda emisolo enguzi baba n'abaana ba graduate oba kana akantu akaleebeeta kakofiira ka gawuni akalinga olweyo kategeeza nti bw'ava ku university agenda akuba ekyeyo mu exporting ng'eno amabanja mwaniriza bwaniriza nenga munansi tamanyi kiki kye gakola. Omwana agenza akubye ekyeyo mu youthful stage ye muyalibadde ataasize eggwanga lye alikulaakulanye akomawo myaka 4 akaba birwadde bya myaka 8 kati yuno oba musajja wattu oba mukazi wattu si kuba guno omuggo gwe tumuzizise wano singa yakutusedda kyeyo. Naye nze nganze aspiring Lord Mayor 2026 Emmanuel Moses Ssenyonga Kampala City 2026 nze bwe nti wengenda okwasaganya ensonga omuntu ampakanya ekitegeeza nti ampalana abaalaze obunafu bwange kiba kitegeeza mba nyina obukolako. Security terina kulwanyisa bannabyabufuzi erina kuuma bannansi. Bano abaana bano abamenyi b'amateeka singa tubadde tulina sports clubs eziwera nga za gavumenti abaana ne bagenda abatraining ebikonde abatraininga kickboxing abatraininga
abazanya rugby mu maaso eggwanga liba lisobola okufuna ba professionals, naye munnabitone we Uganda yayiriba ezimubeezaawo, yayiriba eza Land Road, yayiriba ez'ekitone, yayiriba eza promotion, buli kimu tebiringa setting z'abano abeebunaayira nti omwana azuukuka n'amanya nti kati agenda kukola training, agenda kukola tiizi ya mupiira kuba akola vocal training nga talina pressure ya rent, talina pressure ya kufuna kikyakulya. Bano abaana bano bavubuka mbasetingira nyina okubanga nze ng'omukulembeze Lord Mayor w'ekibuga ndeeta biteeso executive byeteeka mu nkola nti ba openingewo sports clubs. Bano abaana babeere eyo, ba investors aba investinga mu mizannyo babasanga eyo, baleme kubeerawo nga bamenya amateeka. Si buli muntu nti aba ne business knowledge naye wabeerawo atali mu business asobola okuba n'ekitone, atali mu kitone asobola okuba n'ebitabo, atalina bitabo kiba kitegeeza kuyiriba in progress. Eyategeera bye twetaaga Ssenyonga gwe mulonzi, gwe mulodi, akabonero buwanguzi, akabonero World Cup era ekikopo kye kyaffe. Ekibuga okugenda ku feesi empya kiba kyetaagamu eyo feesi empya ku bwa Lord Mayor. Londa Ssenyonga Moses.